saba nesabira mu lulimi lwo oba Luganda oba Lusebeya oba Kabucholo oba Lugisu saba ngomaze swala wan baada swala nabi bamubuza sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ayi dua asma dua ki mu dua eziwulirwa mu maaso ga Allah na binadamu n'agamba teswala esabiwa kudu salati dubula kula salati maktuba buli luvannyuma lwa swala zino ezakola ki ezalaalikibwa male swala saba ko Allah mutegeeze ensonga zo akaseera akalala akalungi okusabiramu Allah ekiro matumbi budde mu matumbi budde eyo waggulu eyo saawa okuva ku saawa 9:10 awo n'ozuukuka mutulwawo oluzuukuka booti nga tonnava ku buliri bwo sooka otule ku buliri bwo otereere bw'omala okutereera mutendereze nnyini buyinza yogera ebigambo bino subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah bw'omaliriza yanja ebizibu byo mbaka yakiwagala nti omusiraamu yenna omukkiriza tayinza kuzuukuka kiro mu ssaawa ezo nga ekitundu ekisembayo ekitundu ekisookusatu ekisembayo mu kiro Allah wakkira nabbi yatutegeeza tiyanzilu rabbuna ila samai dunya fi sulus ahiri min allayl Allah waffe akka najja ku gguliro ery'oku nsi mu kitundu ekyokusatu ekisembayo ekyekiro lwaki Allah akka aweetaaga okulowooza lwaki Allah yakka subhanallah akka ku lwaki nnyini buyinza akka ku lwange naawe Allah bw'atuuka awo n'atandika okutukoowoola nefu kaifiya nuzulihi tebitukwatako tetunoonyereza kaatya era bwakabeerawo tokkirizibwa kubinoonyeza bijja kukafuwaza gwe kakasa kimu nabbi kyeyakola ki kyeyogera nti yanzilu rabbuna Allah wafakka kyokka kyetukakasa ffe ahlusunna waljamaa bwakaawo atandika okoola abaddu be n'abazaana be Allah yadde tetuwulira ddoboozi ye ne nabbi yakakasa nti atukoowoola n'agamba baliwo abeetaavu gwe ng'obulizaako ofuluuta baliwo abalina ebizibu mbibamalire oli mu kufuluuta baliwo abasaba okusonyiwa mbasonyiwe oli mu kufuluuta paka mamba olwevaayo Allah ako akaseera kazito nnyo mu kusaba Allah kyova olaba Allah yagamba mu Qur'ani eri ti inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu al-wat'a wa aqwamu qila n'agamba wa min al-layli fatahajjad laka nafilatan laka ne mu kiro eyo matumbi budde nyiikira weekakabe ove mu buliri yadde kiri kikunyumira kireke sazaamuuko okutulo ebizibu tulina bingi eduniya mugiraba etagala buli lunaku teri ayinza kutereeza duniya eno si Museveni saanya Allah lwaki Allah subhanahu wa ta'ala huwa salam mumanya ge ayinamu erinnya lya salam yemirembe Allah ewa Allah ewava emirembe siwali walala wava mirembe okujjako eri Allah gwe tuseeka okusaba atuleetera emirembe ebitweranyikiza byonna bijjewo olw'okuba obusobozi obubijjawo abulina Allah teyazikiriza Firauna nejeere yonna ne Musa alayhi salatu wassalam adduka ne bani Israel batuuka ku nnyanja Red Sea abasajja ba Musa ne bagwamu amaanyi ne bamugamba nti owange ate tudduka musajja Firauna obutatuzikiriza ate tugenda kwezikiriza mu nnyanja eno Musa olw'okuba yalina yakini mu Allah ng'amanyi nti Allah alina obuyinza talemererwa n'abagamba mugume Allah ajja tutaasa Farao tajja tukwata amazzi gano tunaagayitawa nti mwe mugume Allah gyali n'akuba omuggo ku nnyanja ennyanja neyetimamu amakubo 12 Musa n'asomoka Farao ali eri ajja naye bwe yalaba eno ennyanja nga yeyazaamu amakubo 12 n'aguma n'agamba otyo Musa mumaze ye olwayingira bw'ati Allah n'alagira ennyanja neddawo
nemusanya wa Firawuna nijeri oyo azanyirwako. Lwaki toyagala kumusaba? Allah yataasa nabbi Yunus alayhi salatu wassalam. Yunus ekyenyanja kyamumira n'abeera mu kyenyanja, mu lubuto lw'ekyenyanja ali mu kizikiza eky'amazzi, naye nga talina way out, afuluma atya mu kyenyanja nga talinayo mulala ayinza mutaasa Yunus alayhi salatu wassalam. Naye Yunus aba ali mu lubuto lw'ekyenyanja, amagezi ne gamujjira n'agamba teri ayinza kunzijja wano okujjako Allah, okujjako Allah. N'atandika la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Teyogerako kigambo kyonna Yunus nti Allah ntaasa ekyenyanja kino, wabula la ilaha illa Allah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah n'alagira ekyenyanja nkimusesema. Oyo azanya. Nabbi Ayubu alayhi salatu wassalam yamugezesa emyaka 18 nga mulwadde, yamulwaza obulwadde emyaka 18. Ate si bulwadde bwokka, n'amutira abaana bonna ne baggwawo, emaali yonna n'agisaanyaawo n'abakazi, yasigaza omukyalo omu yekka. Abantu bonna we yawangaalira ne bamudduka ne bagamba nsobola kulya na musajja oyo avaamu envunyu. Allah subhanahu wa ta'ala nannyini buyinza atalemererwa n'awonya nabbi Ayubu. Tewaaliwo omusawo dokita bano dokita betulina neddagala lyo tulina wano nedda, eddagala eryawonya nabbi Ayubu Allah yennyini yalimuwa. Yamugamba situka wegagambule, tambulamu, sambaawo n'ekigere kyo, wajja kuvaawo amazzi mu ttaka, amazzi ago onyweko onaabeko. Era bwe yakola Ayubu n'awona. Allah myaka 18 musajja ali ku ndiri. Allah n'amuddiza olususu olutabanga nawo, n'amuddiza abakyala, n'amuddiza abaana, n'amuddiza emaali ye yonna. Goba ofuna ebizibu oyagala kwetuga, otandika kwogera bigambo bitakwatagana. Nzoba Allah namukola ki? Omukole ki? Afudde ye asingirawa wekabuli ogimanyi ogiyita yakuzanya. Okufa obwavu nfe essasi, genda bagakukube weerogoza. Allah tumusabe duba Allah gyali. Allah alina obusobozi, Allah alina obuyinza. Abantu abategeera Allah ne bamwesiga babeera bulungi. Kyobala Allah atugamba waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Eyesigamira Allah, Allah amumalira. Allah alina obusobozi badduwa Allah. Tumwagale nnyo nnyo okusinga byonna bitwagala Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanjulire ensonga zo zonna nga toyinaamu kwekomoma. Oyina huriyataka, oyina freedom amama rabbuka, maaso ga Allah. Albabu maftuh, omulyango mugule, yagugula Allah. N'atugamba n'agamba Nabbi Muhammad ng'abasajja bazze waali ne bamugamba ya Rasulallah, wange gombaka wa Allah, tuli basajja balina ebizibu naye ekizibu kye tulina Allah waffe oyo tetumanyi, ali wala nnyo naffe, tumukowoole bukoozi nga tusitula amaloboozi tuleekaana, oba ali kumpi nnyo naffe. N'asabye Mukama amuwulira. Nabbi n'asiriikirira. Aba akyasiriikiridde fa nazala Jibril alayhi salatu wassalam najja n'obubaka buno nga Allah yagamba Nabbi Muhammad ategeeze bano. N'amugamba idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibun da'wata da'i idha da'ani. Abaza okubuuza bategeeze nti nze Allah waabwe gwe baagala okusaba qaribun, ndi kumpi nnyo nabo, ndi kumpi nnyo nabo, tekyetaaga kuleekaana nga bansaba. Ujibu da'wata da, nyanukula okusaba kw'omusabi bw'aba ansabye. Nyanukula Allah nyanukula okusaba kw'omusabi bw'aba asabye. Falyastajibu li waliyu'minu bi. N'ateekawo condition. Naye abaagala okunsaba bino babyegendereze. Falyastajibu li, baagala okunsaba nawe banyanukule, baanukule bye mbagamba babisse mu nkola, bansabe nange mbaanukule. Waliyu'minu bi, banzikirize, bankakase obuyinza bwange, amaanyi gange, ebitiibwa byange, banzikirize bankakase nti nze mutonzi waabwe, teri mutonzi mulala yenna okujjako nze. Nze nabatonda, nze mbaliisa, nze mbanywesa, nze mbambasa, nze mbakolera buli kyonna. Banzikirize. Bwe bananzikiriza ne bansaba nja kubaanukula. Kati problem wejjira gw'osaba Allah
ate olina abalongo bikwataganira wa? Tekisoboka. Osaba Allah ate ofuuwa emindi, tekisoboka. Osaba Allah olina amayanza amakalu mu wallet, bakuwa ejjanzi erikaze kyeyoyeta sente, ejjanzi mulala olina munya ogwakala, abala batambula ne pupu, wetozanyisa shiriki gwatambula naye ate asaala ne pupu. Kakati kunasaba oti Allah nayanukula, tekisoboka abadan. Kyagambe nti falyasjudu li waliyuminu bi, abagala okunsamba anukule banyanukule nange wembanga mbalagidde banukule bakole, tewabaganyala bansabe ate nange nyanukule, banzikirize. Allah tumusabe badduwa Allah n'abazaana ba Allah. Akaseera akala akalungi okusabira ng'ovunnamye wano ku ttaka, ekyenyi kyo ng'okitadde ku ttaka, saba Allah wo lombojja ensonga zo. Kyobalaba Allah yatugamba nti wasjudu waqtarib, vunnama osembere, osemberewa eri Allah wo. Nabbi n'agamba nti aqrabu ma yakunu abdu inda rabbi wa huwa sajid fastaidu min ad-du'a fakuna mustajaba. Nabbi yagamba aqrabu ma yakunu al-abd, omuddu wa Allah oba omuzaana wa Allah wabeerera okumpi ennyo ne Allah we, ke kaseera wabeerera nga avunnamiza ekyenyi kye ku ttaka. Nabbi n'agamba nti mu kaseera ako nyiikira okusaba Allah ajja kwanukula. Nosanga nga abantu basaba ebitalina mugaso, ebitasobola kubayamba, naye nga amagezi gaabwe gonna gali awo. Gwe tunuulira omuntu afuuwa emmindi n'agiraamirizaako ebigambo bye, naye weebuuze ono afuuwa emmindi n'ebigambo byagigamba ku Bibiri ani ategeera? Emmindi yesinga okutegeera ono agifuuwa oba agifuuwa yategeera okusinga emmindi? Kati laba abantu gwa mukaaga gutuuse, bagenda Namugongo batandise okutambula, naye kibamenya bagenda kusinza bafu. Gwe Allah n'akutaasa toli mwabo kusaba bafu. Omufu gwe tunuya maiti ng'eri awo bagigolodde, ojja ofukamira ogambe Juma munnange nyamba ndi bubi, era abantu bajjaga mweshibaako. Naye gwe Allah okusaasira abasiraamu waliwo ebintu bye tutateekwa kuzanyirako, ng'otuulawo wekka n'ofumita n'ogamba Allah nganjagala yampa amagezi agamutegeera naye mba nga sitegeera ng'abo abagenda e Namugongo okusaba abafu. Okira kyakuzanya tunatambula mayiro na mayiro n'ebigere ne bizimba naye nga bizimbira bwereere. Genda wane Hoime Bunyoro wali ekisajja kyeyitanga Katonda kyafa, ate kati bateekawo omwana naye bamuyita Katonda. Allah gwe n'akutaasa nga toli mwabo, gwekita kyakuzanya basiraamu. Gwe ne bw'obeeranga kale tolina ssente zikinyubuta bannazo, Allah waaba akugeredde, naye kasita obeera ng'olina obusiraamu basi. Ekyokubiri kyotateekeddwa kugayaalira n'okyesubya, ate ne weesubya togayaalira nga kigambo shukuru, kwebaza Allah. Kwebaza Allah basiraamu, twebaze Allah. Gwe kiki kyotalaba? Allah ng'atuwadde bintu, bw'oyagala kumala kufuna oba biki olyoka omwebaze, ebyo wabijjawa? Tolina maaso, togamba teseka ng'agamba nze nedda sigamba, ne nkubuuza nti gwe tolina maaso, ekyo kyokka okiyita kyakuzanya? Amaaso gano nga Nabbi yagayita omwagalwa w'omuntu, abaagalwa b'omuntu ababiri ge maaso, abaagalwa b'omuntu ababiri. Nabbi n'agamba man ibtalaahu bihabibataini fasabara falahu ljanna. Nabbi yagamba nti omuntu yenna Allah gwaligezesa n'abaagalwa abo ababiri n'agumiikiriza, Allah agenda muwa ejjana. Ne bamubuuza abaagalwa b'omuntu ababiri be bali, n'agamba amaaso gano. Olabye eriiso neggwe okyatemya bukofu, ekyo tokimanyi nti nakyo olina kyabugagga okubanga otunula. Amaaso weegali. Singa Allah akugerera n'ogaana okutemya, tokuba abantu bwama gamba tusimanyi sikyatemya, simanyi kintuuseewo. Kati basiraamu Allahu akbar kabir, Allah tumwebaze. Kyobala yatugamba nti la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Aya eyo yayitaga nnyo okuteeka magezi gaffe. Allah yayogera la in shakartum, bwe munaneebaza mmwe abaddu bange n'abazaana bange,
ne mutegeera ebyengera byange nti ddala byengera wate yeebaza nga omuntu tayinza kwebaza nga tategedde kyeyeebaza tekisoboka naye gwe olimu abo bategeera byolina nti byengera oba tubitegeera abamu bategeera ebyengera bye balina nga bibavuddeko naye nga balina tebabitegeera era bwekibaba tugamba nti attaarufu binima nima okutegeera ekyengera kyolina nti kyengera nakyo kyengera olabangayo omuntu bwagamba nti Juma Allah akusaasidde n'ogula akamotoka twale nayo motoka Abdu ng'onyumidde mu ssaati ayino nayo ssaati tuliite sanja akati omwana Adamu ffe balya mmere ffe situli bangu era Allah ekyogera n'agamba nti inna Allaha ladhu fadhili ala nnaasi Allah yennanyini kugaba byengera biyinga bw'aba yagadde n'abigabira abantu be yinga bw'aba yagadde yinga bw'aba yagadde Allah gwe tonenyanga muntu olw'ekyengera Allah kyamuwadde Allah yamanyi lwaki akimuwadde naye abalina emitima emibi abalina obusajja mu bifuba yazimba n'azimba olw'ekyengera ky'omuntu n'asunguwala yenna ayagala kwabika n'ekikwabya kiki Allah agambe nti agabira abaddu be ebyengera ye nga bw'aba ayagadde walakinna akthara nnaasi la yashkurun naye abantu abasinga obungi mu nsi muno tebeebaza Allah yayogera abamanyi naye tugambe bwe munaneebaza la azidannaku okiyita kyakuza la azidannaku ate ng'ayogera enjogera y'okunyweza ey'okukakasa nja kubongera byatongera tabiina abiina atukakasizza ajja kutongera kati gwe mulimo gwo kwebaza olabe bw'aleeta gwe bwebaza ebyengera by'olina ofuna bino ekisooka Allah akukuumira bino byeweebazizza olwa shukuru gy'okoze ekyokubiri Allah n'abikuteeramu baraka bino byeweebazizza nebitakufuukira kizibu ekyokusatu Allah n'akugyawo ate emiryango egyongera ebyengera ebirala byegatta ku bino byeweebazizza naye era tetukkiriza abala mukola katemba bwe mugenda okukola shukuru ate ne muleeta effujjo mumwabaaki effujjo gwe tomanyi walije kakati gweno ibaada shukuru ibaada ate bw'obusiraamu bwangu kakati gw'oli awo weebuuza nti kakati nze sinafuna nte sinafuna mbuzi sinafuna busawo bwa muceere kati shukuru ngikole ntya shukuru obwangu bwayo kuvunnama luvunnama olwo ku ttaka ye shukuru kasita ovunnama ku ttaka ng'ogamba nvunnamye lillah Allah nvunnamye oluvunnama luno olw'okuupa enkyengera nenfuna wenjazika nozija mupangisa nenfuna akayumba kange novunnamye ekyenkyo ku ttaka olwo olwebaza teluzannya lwekunneebaza nabbi Sulaiman yali atambula n'ejjeeri eddene ennyo kulwokuba yali Allah yamuwa obuyinza obufuga ebintu bingi naye aba atambula n'ejjeeri atambula ensanafu newulira omusinde nerabula za wansanafu ne bagamba bannange Sulaiman ajja n'ejjeerye buli omu waali taking a cover sikulwanga Sulaiman atulinnya n'atubetenta n'ejjeerye nga tetegedde Allah n'awuliza Sulaiman eddoboozi ly'ensanafu ng'erabula zinne waazo Sulaiman n'aseka n'amwenya n'ava ku nsolo eyo yatambulira nakka wansi n'avunnama oluvunnama nga yeebaza Allah okumusobozesa okuwuliriza n'eddoboozi ly'ensanafu olulala oluvunnama lukulema olwo tereetaaga na wuzu okumanya lwangu tereetaaga kumala kufuna wuzu oluvunnama lw'okwebaza Allah gweoli papa ku ttaka oba mawuli agakutuuseeko nti wategedde Sumaya pyero yampya olukumu mu lutwe ng'okka ku ttaka teweesansabaga weesanza iyo omwana wange yebale kusoma bannange sikufizi zange tizaafudde bwereere ebyo sooka obireke sooka okke wansi oba oli akasimu ne kajja nti wategedde maama Sumaya asumulukuse akuzaaliddewo eryana eggwala jjana tobuuka bubuusi mu bbanga kakuttaka webaze Allah weebale kunsaasira haja kinasumuluka bulungi bameka ababikola bantu bali mu duniya bazunga naye ng'ebintu bitono nnyo ate nga byangu twebaze Allah ebigaana okwebaza Allah bye bino wano ebigaana abantu okwebaza Allah biwulirize ekisooka ni siyanul maadhi abantu okwerabira gye bavudde
buli lwolabira gyovudde toyinza kwebaza naye buli lwoza akatambya emabega n'otunuulira Allah gyakuyisizza yonna okutuuka wano wooli oba olina amagezi toyinza butamwebaza. Gwe wange amagumba g'ebyennyanja ate n'otuuka emaju n'ogaddamu anko ng'ate naawe obaddeyo ku lugiro n'otuuka emmanju limu ku limu kati ogalyamu kyago neyo stage nayo Allah n'agikuwonya gwakyosasobola ogaddamu ne basiraamu. Aya jakatambiko ng'ogenda otunuulya Allah jazza kuyisa mpaka kati wooli. Tewali kiseera wali wekka ng'oli mu kazigogo luumu emu ekyawula eddiiro n'ekisenge katenyi naye kati wali mu nnyumba ya bisenge bina era tonnaba okutegeera Allah kumwebaza bakolere ki zakatambye emabega. Tojjukira nti waliwo ekiseera ng'empale wayineemu kati olina 10 omulala nga wajozanga kiro bugenda okukyanga ekaze engato wayinanga peyeemu nekutuka neyabika yonna naye nga ate togisuula nga engatto yange naye kati olina emigogo emeka. Waliwo nezotayagala kwambala ogamba eno bwenjambala giyisaawa egyogamba nti bwenjambala giyisaawa wali agamba nti eno nga nagifunye alhamdulillah. Engoye olina mmeka ziyaawo drop zijjudde mulimu zotakyayambala ogamba nze no siyinza kuluteeka ku mubiri gwange. Twayagala kyagamba nti mubigaana abantu okwebaza ebyengera bya Allah kwerabira gye bavudde lyojjukira gyovudde ate n'otunulira wootuuse oteekwa okwebaza omutonzi gambe nti Allah mazima gyali nzaani nze yajjanga akantu mu nnyindo ate nenkakuba mu kamwa eyo siteegi togimanyi bannange. Fedda twagendanga okusoma manye ebintu by'abaana bibaamu ebizibu kati fe nga bw'oba okeereye nga waliwo obuntu bubeera ku ttale okwo ng'okateeka eno enkoto omusomesa takukuba leeti ojja kuba omulozi omusibye obwongo era ng'okateekayo eno ne bagamba siba gundi waliwo ebiwuka kisibe bonna kisibe mujja kulya ennyama kyekira kyennyama ekyo kigijjawa la hawla wala quwwata illa billah. Allah tumwebaza tuyisiza mu bintu bingi ekira ekigaana abantu okwebaza Allah kutunuulira abantu babasukulumi mu madaala wabuli lwotunuulira abantu abakuli waggulu tojja kutegeera nti oli bulungi wabula kunyiiga kuzimba kalaabo ebyo batubye sente zaffe njabusajja nenkwata emyinza okubasiba wano nembasalaasala bwenzo omekazi yali abba engaggo oba azibyemu naye ggwe bw'oba oyagala okutegeera nti oli bulungi tunuuli ate bw'osinga nabbi bw'agamba omunsi mwebali buli onatunuulira bw'osinga ng'oguma naye bw'onatunuulira okusinga tojja gguma shaitani ejja kuzanya ku bwongo gambe nti naye bano lwaki tetubakuba ntibajjako sente naye gwe bunatunuulira gw'osinga ng'ogamba alhamdulillah mbadde ndowooza ndi bubi naye omuddu wa Allah onywera. Ekirala kye tutateekeddwa kubuusa maaso kwesubya bulungi temugayaalira nga kigambo okwogera ku Allah. Ennimi zino tuzimanyiza azikaali olulimi olumanyiza azikaali subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la ilaha illallah subhanallah olulimi naye nga twogedde bigambo basiraamu abantu nga boogera ebigambo mwe temubiwulira naye ebigambo ebyo nga byamutawaana fokyovula nabbi yatugamba man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyakul khayra aw liyasmut awulira nga akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero ayogerenga ebigambo ebirungi bwabanga tabirina akola ki asiike nabbi bwagamba. Imam Shafi yena atugamba ti ihfazu lisanaka gwe omuntu omugezi kuuma olulimi luno fa innahu thubaani olulaba luli mukamwa naye musota ogw'obusagwa
laildaganaka lugenda kwebojjera kyeyali ategeeza nti oyinza okulufutako ebigambo naye nga ebigambo byogedde bigenda okusaanyaawo olulimi. Kati ennimi zaffe tuziteekeko azikaari, Allah tumwogereko nnyo. Twala tugamba nti fadhkuruni azkurukum, fadhkuruni azkurukum, munjogereko nange mbogereko. Mu bitonde ebirala ebiri mu ggulu malayika wano Allah tumwogerako, bwomwogera nga Allah eri akwogerako. Kyomuddu wange omulaba Juma anjogerako, Allah ng'ayogerako ggwe. La ilaha illallah Muhammad rasul. Wano Ssaabasajja nga yakuwadde appointment kyolwaleero omusajja oyo Musa ajje mu lubiri ebbanda, ngenda kulya naye ekijjulo. Weebaka osula oyingita bakanda kubuuza naye Haji teweebaka nti ndeka kyendiko sikimanyi kiki. Ssaabasajja yambisa okulyako naye era abantu bakuba n'obwama naye ne batukulabira oli musajja munene bwotyo omuyita otya Ssaabasajja? Allah ayogera ku ggwe naye agambye gwe njogeraako nkwogereko. Nabbi n'agamba tiyeesiimye omuddu wa Allah oyo alisisinkana mu fayiro y'emirimu gye nga istighfaaru zisingamu obungi, nga istighfaaru zezikola ki zisingamu obungi. Oyo yeesiimye. Olunaku oleeta istighfaaru mmeka? Nabbi yagamba nti nze ndeeta istighfaaru olunaku emirundi egisukka mu mmeka? Mu 100. Nabbi Muhammad. Allah baddu ba Allah n'abazaana ba Allah mbebaziza okumpuliriza. Nsaba Allah nyini buyinza ebigambo ebyo byenjogedde tubiganyulwemu bibeere bya mugaso gye tuli. Era nsaba Allah nyini buyinza atusonyiwe byonna ebiba bitusobyeko ng'abatonde. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atumalire ebyetaago byaffe ffenna, atulongooseze emirimu gyaffe, ebyenfuna abitereeze. Allah tumusaba atugondeza amakubo ga riziki, atusobozese okuweerera abaana baffe abakyali awaka nga tebannaddayo olwa school fees. Allah tusaba otuggulirawo amakubo abaana baffe badde ku ssomero. Allah otugondeze ebitukaluubiridde byonna obigonze, teri ayinza bigonza okuggyako ggwe. Allah tukusaba otusaasire abaana baffe bakule nga baana balongoofu, obataasa obwonoonefu. Allah otusaasire otuwe obusobozi obubalabirira obulungi n'okubakuza obulungi. Allah tukusaba otutaasa obwavu obuyinza okutukaafuwaza. Allah tukusaba otugaggawaza obugagga ate nga nabwo tebugenda kutufuula b'amalala, wabula nga bugagga bwakwongera kugondera na kutya. Allah tukusaba otuwe okwagala na wakati waffe. Allah tukusaba otuteeke mu baddu bo abayunga eŋŋanda zaabwe, tukolagane bulungi n'abantu b'eŋŋanda zaffe, tukolagane bulungi n'abantu be tulina mu maka gaffe, bakyala baffe n'abakyala baffe balungi eri babbaabwe. Allah tukusaba nnyini buyinza otutaasa endwadde embi. Abalwadde mufe obasize ekifo obawonye gwe nannyini kuwonya. Allah tukusaba nannyini buyinza oyongere emirembe n'obutebenkefu mu ggwanga lyaffe, otusaasa amasasi nga gayitiridde. Allah otusaasa abantu abakwata emmundu kati tubeeraliikirira gwe twanga emitima gibwatuka. Allah tutaase okyuse emitima gy'abantu abo, bateekemu emitima emirungi, obaggyemu emitima egyagala okukuba obukubi abantu amasasi mu ngeri y'obulyaz'amaanyi. Allah tusaba oyongere emirembe mu ggwanga lyaffe, ate olituwangaalizeemu nga tutebenkedde, otutaase tulume kubeera banoonyi bwa bubuddamu. Allah otusaasire byonna bye tukola oteeremu baraka, oteere emikisa mu buwangaazi bwabwe. Tukyasigaza mu nsi muno gw'osinga okumanya obuwanvu bwabwo, otugondeze obuwangaazi bwaffe, otusaasire otuwe enkomerero kwafe, otutaase enfe embi, mayiti zaffe zireme kuswala,
otusaasire Allah bwe tuliba tujjuludda mu bulamu buno tufune abali tusaalira nga be batuufu b'okutusaalira otutaase tuleme kusaalirwa abantu bakyamu Allah tukusaba ku lw'ekisa kyo n'okusaasira osaasire bonna abali mu kabuli abali emagombe bwewajjulula omuli bakitaffe bamaama baffe basenga baffe bakojja baffe basezaala baffe bannazaala baffe bakodomi baffe batabani baffe bawala baffe bazzukulu baffe baseeka baffe bonna tusaba Allah batere ebitangala mu ntaana zaabwe byonna ebyabasobako Allah obasonyiwe entaana zaabwe zibafuulire ebifo ebisanyusa mu bifo by'omujjana zireme kubeera binnya mu by'omuliro birahmatika ya arhamar rahimin alhamdulillahi rabbil alamin. wabaddewo ekibuuzo kankwanjulire Al-Bayan Quran Memorization Center eyiganga. Al-Bayan Quran Memorization Center somero ly'abawala n'abalenzi lyaniriza ab'ekisulo n'abava waka lya nasale ne primary okuva ku P1 paka ku P7. Tusomesa abaana okuva ku myaka 4 n'okudda waggulu. Lisambisa amagulu abiri, lisomesa eddiini n'ebyensi. Ate ng'abaana bonna tubakwasisa Kurani ku mwoyo. Tulina ne center number ku Al-Bayan Quran Memorization Center. Ebyokwerinda by'abaana biri gulugulu. Tulina CCTV kamera ku ssomero ezituyambako okumontalinga entambula y'abaana. Essomero lyaffe lirina ekikomera ekitangira abaana okumala gataayaaya. Tusangibwa Iganga, Kaliro Road ku Masjidi Jamia ewa Sheikh Uthman Shabani Ngobi. Tufunire ku 070 12 11 21 ne 070 45 36 91 oba 072 46 710. Leta omwana wo ku Al-Bayan Quran Memorization Center togenda kwejjusa. Al-Bayan Quran Memorization Center. Quran is my behavior.